ekirungo ekiwanguza obulamu bwabo abakkiriza olugendo luno lwe tutambula kiyitibwa kukkiriza. Abasajja n'abakazi abaliwo olwaleero naddala mu kkanisa ey'ekiseera eky'enkomerero bateekwa okubeera n'okukkiriza ng'okwabo abaabasooka bwe babanga nabo banaawangula. Okukkiriza abasajja bano kwe baalina kwali kukkiriza okutalina kyekussaamu kitiibwa okuggyako Katonda. Kwali kukkiriza okuteesigamye ku babalinaanye newankubadde bakyala baabwe newankubadde abaami baabwe. Kwali kukkiriza okuteesigamye ku bukulembeze obwali bubakulembera mu kiseera kyabwe. It was individual faith. It was the relationship with God. It was what they knew that God was. Abasajja bano abatambula olugendo ne baluwangula balina enkolagana ne Katonda waabwe gy'otasobola kujjawo na mbeera ya ku nsi. Olugendo lwe tutambula olw'okukkiriza basibo ne bannyabo lugenda kwetaaga abantu abeesigamiza okukkiriza kwabwe ku Katonda yekka awatali kintu kirala. Ekiseera kituuse okukkiriza kwaffe lw'okugenda okugezesebwa okutuusa nga tukakasizza ti ffeffe nnyini ffe twakkiriza. I'm saying we need to be tried. Okukkiriza kwaffe kuteekwa okugezesebwa okutuusa lwe tunaakakasa ti ffeffe nnyini ffe twakkiriza si mulala. Naye okukkiriza kw'abantu okukyatunuulira abakulembeze b'eddiini zaabwe, okukkiriza kw'abantu okukyatunuulira ensimbi wa we ziva, okukkiriza kw'abantu okwesigamye ku biseera, okwesigamye ku bifo, okwesigamye ku buwangwa, okukkiriza kw'abantu mu Katonda okwesigamye ku kyo ekibeetoolodde tekugenda kubawangaaza. Bwe kunaagezesebwa ne bagenda kumaliriza lugendo, they will stone the way. This faith, okukkiriza kuno kwoteekwa okuba nako basibo ne bannyabo. It is individual. Okukkiriza okugenda okutuyisa mu kiseera ekizibu. Ekkanisa yatandise okulengera akaseera akabi akanene, enkwagula ez'amaanyi okuva buli luuyi nga zirumbye ekkanisa. Wadde okubaawo abantu abalina okukkiriza okwabwe mu Katonda, okuteesigamye ku baami baabwe, okuteesigamye ku musumba ayogera nabo, okuteesigamye ku biki bye basoma, naye okwabwe nkiddamu. Abasajja bano abaawangula baagezesebwa okutuusa ne baakakasa ti bo bennyini be bakkiriza. Simanyi oba naawe bw'oli oyinza okubaawaza okusinza wano olwaleero naye nga gwe wennyini si gwakkiriza, oli ku bya kitaawo. Ndi mu ddiini ya kitange, kitange yandeka muno. Can you imagine? Taata we yakuleka mu ddiini naawe oli omwo. Okukkiriza kuno kwe kugenda okuddusa abantu emisinde bawangule.